Essuula eyokusatu. Ne tulyoka tukyuka ne twambukira mu kkubo erigenda e Basani. Ogi kabaka w'e Basani n'asitula okutulumba ye n'abantu be bonna okulwanira Ederei. Mukama n'aŋŋamba nti tomutya kubanga mugabudde ye n'abantu be bonna n'ensi ye mu mukono gwo, era olimukola nga bwe wakola Sikoni kabaka w'Abamoli abaatulanga mu Kesuboni. Awo Mukama Katonda waffe n'agabula mu mukono gwaffe ne Ogi kabaka w'e Basani n'abantu be bonna, ne tumutta okutuusa lwe wataamusigalirawo n'omu. Ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo, tewali kibuga kye tutaabanyagaako. Ebibuga 6, ensi yonna eya Alugobu, obwakabaka bwa Ogi mu Basani. Ebyo byonna byali bibuga ebyazimbibwako bbugwe omuwanvu n'enzigi n'ebisiba, obutassaako bibuga ebitaalina bbugwe bingi nnyo. Ne tubizikiririza ddala nga bwe twakola Sikoni kabaka w'e Kesuboni, nga tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu, wamu n'abakazi n'abaana abato. Naye ente zonna n'ebyo bye twanyaga mu bibuga ne twetwalira okuba omunyago. Era mu biro ebyo ne tujja ensi mu mukono gw'abakabaka bombi ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani okuva mu kiwonvu kya Alunoni okutuusa ku lusozi Kerumoni. Kerumoni Abasidoni bamuyita Siriyoni, n'Abamoli bamuyita Seniri. Ebibuga byonna eby'omu lusenyi ne Gireyaadi yonna ne Basani yonna okutuusa ku Saleka ne Ederei, ebibuga by'obwakabaka bwa Ogi mu Basani, kubanga Ogi kabaka w'e Basani yasigalawo yekka kwabo abaasigalawo ku Balefa. Laba, ekitanda kye kyali kya kyuma, tekiri mu labba, eky'abaana ba Amoni. Obuwanvu bwakyo emikono 9 n'obugazi bwakyo emikono 4 ng'omukono gw'omuntu bwe guli. N'ensi eyo ne tugirya mu biro ebyo okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni n'ekitundu ky'ensi ey'ensozi eya Gireyaadi, n'ebibuga byayo n'abiwa Abalewubeeni n'Abagaadi, n'ekitundu kya Gireyaadi ekyasigalawo ne Basani yonna obwakabaka bwa Ogi n'abiwa ekitundu ky'ekika kya Manaase, ensi yonna eya Alugobu ye Basani yonna, eyo eyitibwa nsi y'Abalefa. Yayiri mutabani wa Manaase n'atwala oluuyi lwonna olwa Alugobu okutuuka ku nsalo y'Abagesuli n'Abamakaasi, n'agituuma ye Basani ng'erinnya lye bwe lyali Kavosu Yayiri okutuusa leero. Gireyaadi n'empaayo Makiri, n'Abalewubeeni n'Abagaadi n'embawa okuva ku Gireyaadi okutuusa ku kiwonvu kya Alunoni, ekiwonvu ekya wakati n'ensalo yaakyo okutuusa ku mugga Yaboki, y'ensalo y'abaana ba Amoni. Era ne Alaba ne Yoludaani n'ensalo yaagwo okuva ku Kinneresi okutuusa ku nnyanja ya Alaba, ennyanja ey'omunnyo, awali entunnumba za Pisuga ku luuyi olw'ebuvanjuba.